abalungi be basinga obungi ababi. Mwebale abatulaba abalaba Dream TV, mwebale nnyo nammwe abawuliriza Impact FM abagikulembera abagikolako, mwebale bye mukola, kubanga ensi yaffe n'abantu baffe newankubadde ng'olwaleero information y'amaanyi, okumanya kw'amaanyi, naye ng'Abamerika bwe bagamba nti waliwo junk food, emmere nnyingi naye ng'emu junk, ogirya nga ekubumbulukusa bubumbulukusa nga kitumbuuwa. So abantu beetaaga ebyo ebigambo byammwe bye mwogera gye bali, naye bannange mugezeeko okukola homework emabega, mubenga muleeta ebintu abantu baganyulwemu. Toyinza kutandika program n'otandika butandisi nti essimu yange eri gundi kale munkubira essimu, nedda. Abantu beetaaga okumanya, newankubadde nga gadgets weeziri kati, mobile phone weeri, social media, naye ate abamu tebasobola byafoodinga kubifuna. Information gye bafuna eva ku ma radio, ku ma television. Nolwekyo tulina okuba n'obuvunaanyizibwa obw'okwegendereza nti abantu tubawe kiki omunnyo, oba tubawe ekintu ekirimu ekiki omugaso. Owulidde, so si kumala gagamba nti tuwa omunnyo naye ng'ate waliwo oyinza okuwa omuntu omunnyo ogutalina mugaso, nga mungi oba nga guyitiridde oba omusobo. N'olw'ensonga eyo tube n'obuvunaanyizibwa obwo okulaba nti tubeera abasaale mu kutema empenda abantu mwe bajja okuyita okusobola okufuna essanyu. Njogera nnyo ku character. Mu Luganda character kyekyandibadde embala oba embala, bintu bibiri byanjawulo. Waliwo embala okubala, n'embala okumera oba okuloka. Owulidde, waloka ki? Oli asimba ebijanjaalo naga nti birose, era birose nga gwe waloka ki? Bwe tuteeka mu mbala okubala, obala ki? Weebala ki? Weebala kuba ki? Weebala mu ki? Character kiikyo. Character kigambo kiva mu nga bw'omanyi ebigambo byonna ebisinga ebimu Oluzungu lwabijja mu Bagreek, kigambo karaso. Ekyo kyakuwandiikibwako nti ekyo kyojja okubala oba kyojja okubala. Ojja kubala, ojja kuloka obale kino, obale kasooli, obale kawo, ojja kuloka obale emiyembe. Ate ne wabaawo okubala, obala ki? Obala otya? Weebala kuba ki? Gwe weebala kuba ki? Abantu abasinga they self-erasure themselves out of any given context. Beesangula boka nga tebalina kye beebalamu. And they self-erase themselves from any given situation, context, or whatever. Omuntu ne yejjamu yekka atya, ngeri gy'atuula, ngeri gy'ayogera. Nina omuyimbi mukwano gwange, buli kaseera yaga nti nze gundi waabwe. Bw'omuga nti wange Nabulime, kiki? Nti genda obeeko nze Nabulime waabwe. Yeesangula yekka nga tewali amukoze eki. Entuula ye eyinza okukusangula mu lukiiko. Katugambe osanze abantu batudde ku ntebe bonna, gwe n'otuula wansi, oba omaze okwesangula mu lukiiko. N'olw'ensonga eyo, character, omuntu oyinza okwesangula wekka mu kintu olw'ennyambala yo,
Abaganda kye bayita nti ku mbaga tekubula musiiwuufu. Oba omusiiwuufu oba weesangudde wekka okuva mu mbagi kuba tebajja kutuuza ku mwanjo. So character weebala ki? Obala kiki? Ogenda kubala ki? Mu Bayibuli mulimu ekintu ekizibu ennyo abantu kye tulina okulowoozaako mpolampola nti ekigambo n'afuuka ki? Omuntu. Ekigambo kwegamba mu kisaawe eyo kiringa ensigo eyabala n'ebala omuntu. Ensigo eyabala omuntu. Kubanga ekigambo nsigo, ekigambo kisiga, ekigambo ky'amaanyi. Ensigo eyavaamu okubala ggwe embalayo ye character. Character, ebibala birina characters. Kaamula lyakaawa, ekikajjo kiwooma, ebirala biwoomerera, ebirala bituŋŋununa. Eyo character ya kintu ekyo kyo kikaawa. N'abantu tubalina nga character ye nkaawu. Omulala ng'alina ekisa nga character ye yakisa. Naye nno lwaki nkisaako nnyo essira nti ekitulemesezza ng'eggwanga yeeyo character, national character, eggwanga. Era nze singa nali njagadde kukola ekibiina, sandyagadde kukola kibiina kya bufuzi, nandyakoze ekibiina ekyaba volunteers, katugambe nga kifa ku character, katugambe nga erinnya lyekyo kyandibadde nga bw'onolaba ekigambo tugamba nti advancing national character. Nandikoze ekibiina to advance our national character and the individual characters at large. Nandikoze ekibiina nga omulimu gwakyo is to advance our national character. Kifaananamu nga ANC. To advance our national character. Ne tumanya nti character yaffe bannayuganda twabala kino ffe. Twabala kisa. Twabala buvumu. Twabala bugumu. Oba twabala kuyiiya. Owulidde? Oba twabala bwesimbu. Ebintu ng'ebyo. Character yaffe kinga eggwanga. Nti bannayuganda tebakola bati. Ebintu ebyo bikyatulemye olw'engeri gye twetabika. Buli omu yali amanyi embala ye. Character ye ng'agimanyi. Abakyoli bamanyi embala yaabwe. Character yaabwe bagimanyi. Omulanga agimanyi. Omulugwala agimanyi. Naye abazungu baagera ne bagigatta ne batugaana ne babituggyako ebyo byonna. Ne mu ngeri y'ennono byonna ne babitwala. Gwe character ye efiire ddala. Nga si gwe weesangudde naye bo be baagisangula. They erased it. Omutawaana olwaleero olw'obunafu bwaffe naffe ate twongera okugyesangulako. Twesangula okuva mu kiki? Mu geemu. Tujja n'obunafu, n'obuwombeefu, okwegayirira, okusabiriza. Naye nga obuyinza okwesangula mu kintu. Kakati characters ziba zanjawulo. Waliwo abantu abalina character ey'okubonyaabonya abalala. Ffe no mu theatre tubayita ba protagonists. Banyigiriza abalala. Nga ye character ye. Kunyigiriza muntu mulala, kukuba muntu mulala. Kulinnya ku bugere bwa muntu. Nga ye character ye. Bwe guba mupiira akuba makuuli. Bwe biba bikonde akuba under the belt. Ye nga munyigiriza w'abantu.
ne bw'oba tomutankuddeeko olutalo, twalina muganda waffe bw'ati. Ne bw'oba tomutankuddeeko olutalo, ogenda okulaba nga atandise kwenyiiza yekka. Era akuggyeko ensobi mulwane. Nga ye kiki kulwana? Twalina abaana abalwanyi mu ssomero. Kiwanuka. John Bosco Muwonge. Yali azaalibwa Kabowaawo. Yali mwana wa mulamuzi Musoke ndowooza. So omwami oyo yaliko n'omusirikale wa Paapa. Katuli kyabagundiivu. Naye nga John Bosco mulwanyi. Kiwanuka mulwanyi. Tewayita nnaku bbiri nga tebalwanyi. Bongo omulimu gwabwe kunyigiriza buli kiriwo. Ye protagonist. Tunuulira abatugenda okulonda. Mulimu omuntu ng'oyo. Ye nga ayagala kulwana bulwana. Ayagala kuba balala. Ye protagonist. Kale oluusi tuleeta mu drama omuntu ng'oyo tusobole omulaga n'okulaga ebintu ebimuletera okukola ebintu ng'ebyo. Era n'okulaga baabonyaabonya baani olw'ekikula kye. Era beerwanako batya. Kakati abo abeerwanako baabonyaabonya betuyita bantagonists. Bo baba babonyaabonyezebwa bubonyaabonyezebwa. Oluusi si lwakuba banafu. Oluusi oli ababonyaabonya ayinza okuba nga alina ebyokulwanyisa bye batalina. Oluusi bayinza okuba abanafu. Oluusi bayinza okuba nga tebamanyi nti bababonyaabonya n'okubabonyaabonya. Waliwo okubonaabonera mu butamanya. Nga gwe tomanyi nti embeera gy'olimu bakubonyaabonya bubonyaabonya. Abo nno be tuyita bantagonists. Ababonyaabonyezebwa. Leero noonya gw'ogenda okulonda 2026 azze lwakubonyaabonyezebwa. Yerwaneko oba alwanirire n'abalala. Oba azze lwakubonyaabonya bantu ng'ayina baayagala abonyeebonye. Waliwo abantu ng'abo. Kati ngaffe eggwanga mwe tukulidde. Waliwo omuntu ayinza okujja. Kati ngaffe Abaganda. Twakyawa nnyo Obote bwe yajjako ani. Muteesa. Kati waliwo omuntu ayinza okujja nga yazze kubonyaabonya abo abajjako Muteesa. Nga zze kuwolera ggwanga. Nga zze nga protagonist. Mwatukola muti naffe tugenda bakola tuti. Ng'olwaleero bino bituwulira nti ebyamawanga Abanyarwanda. Waliwo Abanyarwanda abamu abajjamu nga ba protagonist nga bazze kubonyaabonya bantu. Mbu abaababonyaabonya mu biseera ebizibu bye baayitamu nga babalimisa wano. Nga babakozesa emirimu wano egya wansi. Kati waliwo abo abajja nga balina effubitizo eryo n'effutwa baagala kuwolera ggwanga. Abaganda baatubonyaabonya, baatulimisa, baatukozesa kino. Naffe katubalageko kakati, katubalage ettaaki. Waliwo omuntu ajja ng'ekyo. Oyo azze nga protagonist. Omulala ajja kuvangulwa eyo nti ffe mwatusalako ennyindo. Mwatukola kino wakati gundi bwali Muheege. Owulidde? Kati abantu bali eyo baga nti okusalako ennyindo omuntu kituufu, kisoboka. Abantu abategeevu. Kakati oyo oteebereza ye yajja lwaki? Kubonyaabonya balala. Kuba tewali kintu kikusazisaako muntu nnyindo oba mumwa newankubadde abakoze kiki. Okujjako ng'olimu muli kiri ekizaali ekiri mu karekita yo mu mbala yo ne mukubalaku nti bw'onookola ekyo ojja kufunamu. Awo bakonyi ba protagonists. Kuwolera ggwanga, kubonyaabonya bantu, kuwamba bintu by'abantu, kubyonoona, sina kubiwamba, kubyonoona bwonoona. Kale nno bwe tuba tulonda
tukube tochi mu kintu kino protagonist mu bonyibonyi w'abantu genda mu ssomero gye yasomera tunoonye certificate z'abasajja bano abeesimbye okuva mu primary beeyisanga batya mu primary mu senior secondary school yeeyisanga ati yakubanga abaana oba yabeeranga awo nga yeesangula mu buli kintu self erasure talina kyayagala kukola ayagala kumuyamba buya tudde mu bika byabwe tubuuze abantu abo gye bava yali akola ki yali mutamiivu mu ssomero yali akola mulimu mu ssomero muddeeyo emabe kati nga nze sisobola kwesimbawo waawe munadda mu by'essomero byange kyakunsanga alinako eddalu eddala owulidde muja era sibawa amagezi nakundowoozaako mulowooze ku bantu abeesimbyewo baanywanga omwenge mu ssomero baanywanga sigala baakwananga abawala baatuukanga leete mu ssomero baalinga bayonjo mu ssomero ebyo byonna bwe tubiddamu emabega ate abantu we bali abayinza obboogerako naga nti bannanga oyo twasoma naye yeeyisanga bw'ati banaye mutuyamba abamanyi abantu abo mugambe nti ffe twasomanga ne Kyagulanyi twasomanga ne Mao yeeyisanga bw'ati owulidde twasomanga ne Muhoozi mu ssomero nga yeeyisa bw'ati ebyo byonna tubipange twasomanga naani omulala Besigye waliwo ate abali mu termination temubafaako nnyo kubanga bamaze ddo tulagabo kye baali oba babonyezeddwa oba babadde babonyaabonyi b'abantu Bwesige naye oyinza omubalira mu ababonyezeddwa naye tetumanyi naye be yabonyaabonya oba ye mabega naye alina be yabonyaabonya so ebyo byonna bwe tudde mabega ng'ensi endala enkulu omuntu bakuva wansi yonna ne bakusima paka waggulu balyoka baga nti omusajja mumulonde naffe bwetutyo bwe tulina okukola tumanye nti ono gwe tulonda wakubonyaabonya muyinza okumulonda nga mukigenderedde nti ono gwe tulonda twagala abonyaabonya abantu ne muteekayo omusajja nga ye omutima gwe gwakubonyaabonya balala naffe ne tumanya nti oyo ye agenze lwekyo then iwabaawo karekita ey'okusatu ye eri static kitegeeza ki kibanga ekitaba tekikulukuta kikkirira bukkirizibwa mu ttaka waliwo ba characters mu mizannyo gyaffe nga ye ali static buli kye mwogera bwe mugaana nga naye agaana bwe mukkiriza nga naye akkiriza ali static yali mu kifo eki era abo abali awo bwe bati omanya nti ye agenda kubakkiriza bukkiriza tavaamu kigambo talina luwi kiki kweno aggwerera ggwawo kitaba kiggwawo mazzi gagenda gayingira ettaka mugenda okulanga ekitaba kiwedde tafuuse mugga takulukuse takoze eki abo tulina okumanya nabo kubanga ojja kuteekayo omuntu oba ekibiina nga kyo kiri static kati nga sipi eyalukyamusi ye eri static tuvaawo bali awo bo kitaba mukoka mugga nnyanja ekitaba kiba static towulira nnyo bingi era ekitaba kirabika nkuba etonnya tekirabika nga tewali nkuba wamala kubaawo nkuba netonnya ekitaba nekijja ate bwekya nakyo nekikkirira kikomawo ate ngezeemu kutonnya static kibiina tekiva mu kifo
Then ababaawo ekigambo kituyita dynamics ekintu nga kirimu kiki, kirimu movement, kirimu liquidity, kitambula, kitokota, kigenda, kirimu amaanyi. Dynamic kyeyongera essuubi we liri nti ekintu ddala kigenda okujja kyetufumba. Kitambula, omukka gugenda, kisiiya, kiraaziira, kitoozeera, kwegamba nga olaba nti ekintu kyetufumba kiri kumpi era kitambula, omuliro mweguli, abaseesa weebali, byonna mwebiri, buli kyetwagadde era tukifumba kigenda kujja. Ng'ekintu kiri dynamic. Omuntu ayinza okuba dynamic nga bw'ayingira mu room abantu bonna baga nti kiki kino. Nga bw'ayingira mu room ne bwekutaba amasannyalaze etandika okwaka ng'ali dynamic. Bw'abasanga muli awo muli board abazaamu ki amaanyi, basanga mwebasa abazukusa. Kwegamba ayi dynamic bw'ataba ye gwe wotaba mulimu yagulaba, gwe wotalaba kyakola yakiraba. Bw'omubuulira kino ajjamu akubisaamu ate n'ajjamu ekirala. Ayi dynamic azaamu amaanyi, bw'omulaba oddamu amaanyi. Ebigambo biri ndowooza bina: edification, exaltation, extolling ne encouragement. Ebyo byonna abirina. Edify akuyisitula, exalt akugaziya, extol akuyimusa, encourage akuzzaamu akuwaga. Dynamic. Bw'omulaba oga nti yes, that is our man. Taata wo mumaka ayinza okuba nga ali dynamic okusinga maama wo. Maama wo ayinza okuba nga yali dynamic okusinga taata wo. Ne mu baana b'ozadde olabamu ali dynamic n'atali. Oluusi ensi etuuka ekiseera nga yeetaaga okuba ku misinde egyo, nga tulabika tukola ki? Tutambula. Ani anaatutambuza bw'ati? So tulina okyegendereza ekyo okulonda oyo. Mu be tulaba abali dynamic olwaleero nze bendaba simanyi. Of course abavubuka by nature bw'aba okyali muto obeera dynamic kubanga oba n'amaanyi mangi, energy nnyingi, essuubi lingi, ebyokukola bingi, awogenda wangi, ebyokumanya bingi. So omuvubuka yenna abeera kiki? Dynamic. N'olwekyo abavubuka mulina advantage eyo nti kaakati ffe abakuze tuyinza obbalonda olw'okuba dynamism eyo. So tubenga tukola tutya? Tunoonya nga bwe mugenda okulonda nga munoonya ani ali dynamic. Ana mu kkanisa twandikiise revival. Ani anaaleeta revival eggwanga lino okudda ku speed gye twagala likole ki? Litambulireko. Tumunoonye abalonzi, mwebuuze kitambuza amazzi ekisiro n'emisana buteebuuze. Mwebuuze ku bantu bammwe, abazadde bammwe, abakulu bammwe, ab'ebika byammwe, baminisita bammwe, bamembers of parliament, abasajja abakulu, abakyala abakulu, ku bakadde, naddala mu abato. Dynamism eyo erina okubeera ng'eri kiki? Guided. Kubanga oyinza okubeera ng'oli dynamic naye nga toli guided bulungi. Omupiira gwalinga wano nga waliwo omusajja bamuyita Jim Omulogo. Nga mu kisaawe bw'akwata omupiira ng'ensi yonna ega nti baasi. Jim Omulogo. Oluusi ng'atuukira ddala ku goal n'asala goal keeper ate naye ne yeesala ate n'akuba ebbali. Ateeka okuba guide. Kaakati ngambye ebigambo bimeka? Njogedde ku kigambo protagonist, oyo abonyaabonya abalala.
nenjogera ku antagonist oyo gwe babonyaabonya, nenjogera ku oyo ali static, ebibiina ebiri static nga biringa kitaba bikkirira bukkirizi, nenjogera ku dynamism, omuntu ali dynamic nga olaba alina amasanyalaze, aliko amasanyalaze. Mu kanisa twandikiise nti aliko mwoyo mutukuvu nga ali just like that. Bw'aba mu tiimu agizaamu amaanyi. Abantu ng'abo be tuba tulunda wano. Omuntu ali dynamic nze gwe mmanyiye gundi ono omusajja injiniya Bamwozi. Musajja yali dynamic nnyo era Mukama singa teyamuggyako kugulu simanyi kye yandibaddewo. Naye bw'ayogera olaba omusajja nga kwegamba yali very dynamic, amaanyi agalina, biki byonna obusobozi abulina, akuzaamu amaanyi. Abantu ng'abo kyentegeeza those kind of people bali dynamic. Bamwozi ali dynamic. Sigamba nti mu mulonde nenze ndaba abantu, ndi muwandiisi, so I observe people, I observe characters. Omuntu gwe batemyeko okugulu oba avuddeko okugulu kubanga ataasobola okwogera n'amaanyi bw'ati olwokuba kubanga tekwavaako. Nkomawo nate maleyo olugero olwo lw'abantu be tulina okunoonya n'okumanya tusobole okubalonda batutambuze ate ekiseera ekinaamala ebbanga gye bujja. Yesu Kristo yeebazibwe.